Mwesanga ejjinja lyoli. Ejjinja lyabadde bakasukira oli. Ngenda bwe twanoonyanga endongo nga wezza ku kasawundi gyeti. Bwe muntu atangulwako nga tetugituuka tuganga tuwanga tukweba erabika eri wala. Tuddayo. Nga muuli akadongo akavuga bugamu gye tukanoonye. Tukanoonye. Endongo. Emyaka egyo twagittira bwereere. Nene bino politics bwatu bwabeera. Ebiseera amaanyi abantu ge bateeka mu politics n'omala ogateeka mu kunoonya ssente tosobola kukolera myezi mukaaga nga tonnazifuba nga tonagagawala. Ssebo ekityo bwe kiri bw'okirowooza ssebo olina kusooka kutereeza mbeera gy'ogenda okukoleramu oluvannyuma n'onoonya ssente. Tosobola kukola ssente nga babba bubbi onolowooza nti onaaziweza nga bw'okola emyaka 5 ng'abaali bazeeko ewo ne bakubaku ate gumu ebiri nze banziba e Makindye ne banziba e Kawempe okitegeera ne banziba n'e Masaka nze bakanziba emirundi 3 effakti ne mulundi omulala gwe banziba baatuba tukyalina baana bato nze ne maama wange alina obuvune era bwe nazimba era banziba jjaawo kati sebo olina kusooka kutereeza mbeera tosobola kubeera mu mbeera y'ababbi n'olowooza nti n'olina ky'onaakola nga byokola bye babba okitegeera abantu tebasobola kubeera nga bo bakola ne bawaayo ng'ate abantu bamu be balya ssente ekyo tekiriiwo. Omuntu olina kusooka kutereeza system. Kayibanda omuzungu agamba nti tosobola kukola kintu kyekimu emirundi n'emirundi n'olowooza nti onaasubira results ez'enjawulo. Okitegedde? Tosobola kukola kintu kyekimu emirundi n'emirundi n'olowooza nti onaasubira results ez'enjawulo. Olina kusooka kukyusa n'oga nti kiki ekyatulemesa wano katukitereeza omwaka guno then omwaka ogujja tukungule. Naye bw'obeera ng'okyali ku sisitimu y'emu n'olowooza results ez'enjawulo awo oba olootawo tunula. Kitegedde muganda wa kati ddala twali badde tugenda mu kulonda nga tunoonyaayo. Tunoonyaayo ki? Era kye nakugambye nze mpagira Supiriano. Okitegeera bwebanga abantu babatta bussi. Okitegeera bwebanga abantu babatta bussi nga babassa masasi. Okitegeera ng'ayina emmundu aziyina tumumanyi nga ffe tetulina mundu abantu ba bulijjo tuba tunoonyaayo. Supiriano kye yakugambye tubireke ebyokulonda tubiveeko Uganda esigale emirembe. Naye lwakuba nti challenge eriwo bwe nkyogera bwe nti waliwo ate abalya mu kulonda bampita mu ssiru. Okitegedde abaga nti obyayogera tabimanyi bo balya mu kulonda era emyaka 5 babeera balinga strategy tubye tutya ssente. Ate eriyo n'abalya mu fujjo. Okitegedde ate wali alya mu fujjo anti kati kankulage alya mu fujjo alya atya yapanga abantu yapanga abantu bonga musajja we yabapanganga n'ateekawo insecurity sente balirizinge ozanya n'okuzanya n'abayaayi ebyo ebiruma n'abayaayi babeereyo nga bibaluma naye ne basirika. Tekino etuusako essaawa eno mu bujjuvu ng'era tubeebazanye tugaa mwebale nnyo mwebulire ddala ku ssaawa ne bannyawo era tubagamba nti n'essimu yaffe ennungi ennyo eya Camon 16 gy'erinnya ekolera ddala emirimu nga bwe gwali edda. Spark 5 Pro nayo tugirina bulungi nnyo era nga tugamba nti nno akasimu nga kano osobola okugenda okasuula munno nga muyingira omwaka omupyawo n'akutendereza n'akutendereza n'akukungiriza n'agamba mwewaawo omwami yakinkoledde oba omukyala yakinkoledde mukyala ne bokagula n'okawa omwami wo ng'omwebaza akameza kakuteereddewo omwaka mulamba n'ekukukuuma nakyo tekibeera kibi n'okola ki n'omubaka ngeri gy'omuyiwamu akasimu kano ng'olaba nga kano kalina oluusi abaami abamu babulwa n'obudde obugenda okugula essimu obudde bwagera ng'anoonya ssente kali oyinza okalaba n'oga nti akalo kagenderedde n'omuyiwamu ka Camon 16 ebyo ne bitambulira ddala bulungi ekyenkaddawo n'olw'ensonga eyo batusaka essaawa yaffe eno mu bujjuvu nga tugamba nti no naawe abeera ng'otwegattako nabo ebintu bitambule bulungi nyo 1xBet bwe batuusa akanyomero kappa kapirimbi ebyemizannyo era nga bibino tumaze okubeera nga tubiyingiramu naawe tuula okkaliyenga eno bw'obetinga ne 1xBet bitambule weewaawo wayimpaji ogamba otya muganda wange sina mutawaana bitambula agamba atya suna be gyetuli muganda wange bigenda bitya abamawulire mwekandaze lwaki mwekandaga anti batukuba mwaganye okukwata amawulire batukuba tetugenda gakwata bagabe be basasula
bagabe basasula ffe sente tetulya zaabwe okitegedde aye ne kampuni zetukolera si zaabwe kati baba baagala babitwale ku kampuni zaabwe babawe ne bebasasula kubanga Ssuuna Ben omuntu tasobola kukulaba ng'oyambadde kye bayita place bale nga bintu bitegeerekeka omanye edda jjajja wange yaŋŋamba nti obuzaabuza ng'afukaanaaba nti gonna mazzi okitegeera naye nga tekiba gonna tegaba mazzi amawulire ekyasinza okubaluma amawulire ekyasinza okubaluma abantu boogera babalaata kwekulindirira obubaka obuva eri abakulu wakiri kasole omanyi kintu osobola okubeera ng'olinza akagambo kamu okola ebiddako tekadina kyekakositinga akagambo ke bayita sole bazze mu babalaatirako ayogera abalaata muleete obujulizi tubulabe okitegeera muleete obujulizi tubulabe obujulizi bwe bunaabaawo tujja bulaba sajja yagambye mutwala byakiraafu ng'agwa bugwi naye tetwalabye kyamuwanudde waggulu okitegeera lwaki mumutulaga agudde kyenjagala okulaga kiri bwe kiti wano byabakama yatugamba nti ye amaze emyezi 2 nga talaba tv naye tugenda okumula bwe tuti nga ayise Bobi Wine ali mu meeting ng'ali ku iPad ali ku social media omanyi kye bayita weevu Kayibanda akikugambye wano kye bayita weevu yendongo eri ekidongo ekyabatwalanga eyo gye bayita weevu nti ekubiddewa nti eri 7 ng'oli mu Masaka n'ogirumba mu kibinge okitegeera gye bayita weevu kati de bano Ssuuna Ben oba oli ku bibyo ng'oscrollinga bwoti ku WhatsApp oba Facebook oba Twitter mu butuuka vidiyo ako olina okukalaba kati abantu sajja batuuse wali nga bano babalaatira mu bulwadde Ashirafu bamukubye akyadda mu intensive care tebannemanyi oba agenda kuwona ali mivule bamukubye ekisambi kikyayiika musaayi okitegeera Daniel Lutaya bamukubye agenda mu sikaani liyala abantu ne balagamba nti naye abasajja bano betukola nabo kuba ne bagiyita fourth estate era Museveni yatugamba nti fene mu covid tusigale nga tukola okitegeera fene police by the way tetulina njawulo naye omusajja nga atukanya nga muleete obujulizi bwe tunaabulaba tujja bakolako wakiri mwali tugambye nti bino byabawo accidentally naye ne mutayongerezaako ekigambo kye mwongerezaako kyongeredde ddala okutukakasa ate nze gw'oyagala ntunda ettalehe sitayo gy'ogenda okuggulawo museum wali mu Katonga okitegeera so kati nze tompita gwegenda wulira bawazalendo oba abasirikale talehe sitayo biggweeraawo abasirikale muleme kulowoozesa bamawulire nti nno ebyokubakuba mubikola mugenderedde Ssuuna babikola bagenderedde tetulowooza bulowooza babikola bagende Ssuuna omuntu abeera branded nga yambadde place nga nekakutte kaliko place era omulaba wa mawulire naye Bobi Wine alina ekigambo kye yayogera nali mulaba yagenda entuŋŋamu babbi kuba ye yafiirwa bazadde bagwawo kati n'agamba engeri gye mwanzaala mweno famire kangende embeere nammwe nje nammwe olunaku olukulu era ne bayita abaakukyalo social distancing n'ebeerawo n'abakuba omuziki ne Bobi Wine yagamba abamawulire in fact Ashirafu Kasirye oyo gwe baakubye ku mutwe Ashirafu Kasirye yakavalinga President Museveni last election era ngagamba Haji wange aliwa musiramu wange aliwa nga n'okumubuuza amubuuza okitegeera Ashirafu Kasirye n'akavalinga Bobi Wine election zino okitegeera n'akolera Ghetto TV kuba wano yali yavaawo yali reporter waawali okitegeera naye Ashirafu Kasirye bwe yali eruka omusirikale yennyini yamufuuyira tear gas n'alinyere ku motoka ya Bobi Wine omusirikale n'amufuuyira mu maaso nali Tanzania nedooza Ashirafu afudde era ne bamutwala mu ddwaliro ne bagamba azirisa ali bubi n'amaana akomawo kati Bobi Wine mu kusoosowaza Ashirafu Kasirye wano mukuyiwa n'agamba abamawulire mwebale bemmwe mutuyambye basajja baali badde batunyigadda naye engeri kamera yo gyeri nti ye mundu yo temujjaako kamera mugumize era kati musajja wange Ashirafu Kasirye nkulengera Daniel Lutaya nkulengera balina ku proposing era tuyite ku mbaga ali be yakoonako bonna abakubye tuwe byemizanyo tusigaza eddakiika 8 be yakoonako bonna be bakubidde Masaka naye nze abali e Masaka kambabuulire oyo Masaka waffe ffe gye batuzaala tetulina wala gye tugenda mwe baba batwalayo butwazi si wammwe oyo Masaka bamwonoona mu lutalo lw'abakomboozi twagala Masaka kuddamu kumwonoona ekyo kyekibuga ekikulu ekya Buganda se muba badde tokimanyi Masaka City kyekibuga ekikulu ekya Buganda okitegedde muko wangisewo ebigambo bingi tulemenga kubeera nga tutunulira saidi
ow'amawulire kyabulabe nnyo ku bulamu bwo mu mbeera efaanana bwete ya politics okulaga sayidi gy'oli. Ab'amawulire njagala bakitegeere ow'amawulire sayidi gyeri agiraga atya kyabulabe nnyo okulaga sayidi nga muli mu bata efaanana bwetyo. Anti era guno omulembe sayidi gyali agiraga atya omulembe gwa Museveni nze gwendabye naye giri emirembe egyasooka nedda era gwolabye gwa tusobola okulaga ku ntaana z'abamawulire kyetwagala okulaga muko sayidi gyoli sayidi omuwamawulire gyaliko agiraga atya nze njagala ombuulire muko muko sooka owulirize basindika Kafuluma wano owamawulire Kafuluma okitegeera ne bamusindika ow'amawulire Kafuluma ne bamusindika wa President Museveni. Soko ulize tumalize kino tugone mu sports. Basindika Kafuluma ne bamusindika wa President Museveni. Kafuluma najja wano ng'alyoke talina kyakubidwako. Ne basindika Tamale ewa Bobi Wine. Tamale bamukubidde ne recent wano Mengo. Tamale recent bamukubidde ng'akola mawulire gaffe. Okitegeera gaffe tanalaga sayidi akola mawulire gaffe. Media house yemu esindisa ono eno avudde yalyoke nasindika eno gwe noga nti bamuwa si ye yeerondera kankubulire si ye eno deployment bagikola eno deployment bakama be bagikola okitegeera okulaba abantu be bagoba ku nnyanja era nengamba mukama wange nti abasirikale beewoomya wano nga bakubuulira naye bo batoliiwo ne bakola birala kati nawe sino osobola okukwata kamera yo n'ogenda ng'ow'amawulire naye ebikolebwa eri n'ebigambo ebikuvaamu bye bikola enjawulo. Nedda amawulire si baleeta maleete teyeetabaamu mpozi muko ky'oba ogamba nti kampuni zonna tezisindika ku opposition b'amawulire okitegeera tugaleke oba muko bwe bavayo ne bagamba nti mpagi genda okavalinge Mugisha Muntu oba genda okavalinga Muliati togendayo tukolegamu omuchi tekikola ejja kuŋŋamba nti mukobwa tujja ku nsonga ezo mwebale kubanga muli ku 10,5,8,9,8,9,6 mikwano gyaffe bali mu bitundu ebyenjawulo tubaagala nnyo okulonda ennaku z'omwezi 14 omwezi ogujja omwaka ogujja ennaku tuzibalya asigaddeyo nga 15 zokka tugende tulonde tusobole okulabika nno tukuuma eddembe Uganda esigale ng'egenda mu maaso gwerondawo mirembe ebisigadde bireke bisobole okulabika nno Muganda ng'ebigenda mu maaso esayidi eyo Difu yali afuba omupiira tiimu gyayinamu interest neeteeba waliwo akatambula nkole sports waliwo akatambula njakakulaga nkulaga eddiifa ly'ennaku zino enkola gyakolamu emipiira egyazanyiddwa olunaku lw'eggulo kilabu y'abasajja bano aba Crystal Palace bakozeemu emu ne Leicester City ate nga Chelsea yakoze emu ne kilabu ya Aston Villa mpira gwa Everton ne Man City baguggyewo olw'okulabika nti obulwadde bwa COVID-19 bweyongedde ne bagusazaamu olw'embeera eyabaddewo ate nga eggwanga ttiimu y'abasajja bano ebayita muganda wange aba Arsenal bagenda kubeera mu nsike olunaku nno olwalero era nga batuuka ne kilabu ya Brighton kilabu ya Burnley batuuka ne kilabu ya Sheffield United kilabu ya Southampton batuuka ne club ya West Ham club ya West Ham Albion batuuka ne Leeds ate nga Manchester City bagenda kubeera nga batuuka ne Wolverhampton Wanderers gemawulire agaliyo Frank Lampard bamugamba nti omupiira oguddako bw'atagugoba ayinza okukwatamu ebibye naleka nti ne muganda ng'ava mu club ya Chelsea kubanga yakakuba emipiira ebiri egy'omudiringana ate nga ettiimu y'eggwanga erya Uganda yamaze dda okulabika nti omuganda wange esitula negenda mu ggwanga erya Cameroon gyegenda okutandika okuzannyira emipiira egy'omukwana ate ng'ejja kumala ezannya empaka eza Sekafa tulabe enteekateeka ezinagenda maaso n'okubeera nga zitambula ate nga kwoteeka n'emipiira gy'amasaza ga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda likyagenda maaso n'okubeera nno gitojera esayidi zawali enjeru sajja yakubye munne eggoolo 7 n'akola ekyafaayo mu mpaka zino ez'ama